ekintu kye sinaba kutegeera ku mukulu Gashumba. Kambuuze oba mwe Rwanda eri part of Uganda ng'erinamu ekitundu nga bw'olaba Nkole Busoga. Kuba nze ndaba Gashumba amaanyi g'akozesa. Waliwo n'omukyala tisenga bagamba okudda ewaabwe olwo luba lutalo era babajja dduwangula simaye bajja ddulwana simaye bajjajja baabwe bingi nnyo bye baakola e Uganda sinabitegeera. Babagambye bagenda kubagoba simanyaya era n'ekirala bo babadde wano okumala ebbanga tebalina gye baba bagenda okudda. Ninze ndaba e Uganda mulimu ensi n'ensi z'abantu abaluddemu nga bajjamu buzofuna obubudaamu nga si bannayuganda. Kambuuze kati kyemagala okuŋŋamba tisenga nva wano ne ŋŋenda e Rwanda ne mmalayo emyaka ne nzaalirayo abaana ne nkolayo ebyambyoni tebasobola kunfulumya ey'ensi kuba nze ndaba waliwo wano Trump yatikka abantu sima bano si bannansi badde ewaabwe. Nze baŋŋaamu ezo ensi z'abazungu osobola okukola omusango oluddemu emyaka nga 6 naye nga bagambye kufulumya osobola n'obutakwatadde kajiiko naye bannanga olemwa. Gashumba ovubya nnyo okulaga abantu nti totegeera naye baba nti basobola kukitegeera nti wadde oyogera nnyo naye totegeera. Tewali yali lutalo lumaali mwetabyemu ne muluwangula ng'oluliwa. Osobola okubeera omuwanguzi w'olutalo n'odduka mu nsi yo oba bajjajjabo ne badduka mu nsi yo ne bajja bayingira mu nsi endala. N'ogamba nti baawangula olutalo katugeze kale mwali mulwanira wa? Bwe kiba nga bajjajjabo baatuuka akaseera gwe Gashumba gwe ŋŋamba ne batuuka akaseera ne bava mu nsi gye muyita eyammwe paka eno mu Buganda ekitegeeza eri gye bava baaluzinga omuwanguzi tava waabadde. Bwennyini gw'oli mu kuwagaazala n'otugamba Museveni yalwana nnyo era Museveni atadde eddembe nga bw'alitaddewa. Gwenyangala mbulire nti musajja walina wano eddembe lyaleese eddembe ki lyaleese lyosobola okugamba abantu nti omusajja wange aleese eddembe liriwa amawanga gonna g'omenya eddembe liriwa. Sudan abantu basiba batingana mu Uganda wennyini w'oli awo w'oli wennyini mu Uganda w'obyogerera nyongera okutegeeza nti kati omuntu okubeerako obulungi alina kubanga alina connection kwabo abalina emmundu ezitta kikyogezaako okwogera abo bonna bumuganga mbulaba buteekateeka amannyo ku ngulu ne businika amannyo eggwanga lyammwe muba mulyagala nnyo nga mumulya mulyagala nnyo it's better n'ogenda ewammwe okitegeera mu bantu bamuyita ababi abatabaagala era abatabaagala mu Abanyarwanda gye muli gye mubukulira waliwo Munnayuganda asobola okugenda e Rwanda n'akola statements ezifaanako z'okola enkya neggulo nga mujja okuleeta wano abayeekera batta abantu tujja kuleeta M23 n'otambula n'ogenda ne bakutunuulira. Museveni ntalo mmekazi yali alwanye ne zimulema paka abamanyi okulwana we bajja n'alyoka atuuka ku buwanguzi. Yali alwanye mmeka mu Flonase akoze ebibiina by'abayeekera bimeka bwe bigwa paka yakola enala n'atuuka okulwana n'abamanyi okulwana. Bwe mwatuuka mu buyinza enkweza mwera ne mwefuulira abantu genda obuuze Museveni. Mulimu owooluganda lwe yafiira mu lutalo mu buwangwa obuli eruweero obuli gwa yonna yonna obuli wano mu Uganda nga balwana olutalo waliwo owooluganda lwe yafiira mu lutalo. Era wabanga yayagala kununula eggwanga lwaki Battlefield yagiteeka ebwalwe e Rwanda n'asinziranga eyo n'ajja alwana. Gwe gw'oyita omulwanyi mwalwana lutalo kife lwe tutamanyi. Lutalo ki lwe mwalwana lwe tutamanyi. Kubanga ffe bw'ogamba mwalwana ne mujja nga mwawangula wa omuwanguzi ava ewuwe. Omuwanguzi bamusengula ewaka n'ajja nga abundabunda oli musiru. Buli abakolagana ne kana akasajja nze mbatunanya naye bano abantu bategeera. Ebyo byonna obyogera because Museveni alina obuyinza asobola okuleka ne mwogera bye musanze ate si mwana wammwe. Waliwo akadde nga tosobola kwogera bya kisiru ng'olina kubeera muntu wa buvunaanyizibwa. Ebyo ebyekisula byemmwe tubikooye ssebo ne kavaayo ne kambala bulungi gakaze kwewera kutta bantu. Oli kajega nnyo kasajja ggwe. Mwasuze mutya n'abooluganda. Mu kafo ke nakoleramu message gye nali mpeereza Frank Gashumba nga muwoninga ku kye yali agezaako okukola ke kafo keekamu kennyimiriddemu okukola vidiyo eno egenda kubeera nnyimpi. Abavandimwe mukulike eyo oba Abanyarwanda. People from Rwanda are called Rwandese. Kati ze kambayite mu Luganda Abanyarwanda abakoze ekivulu kyammwe oba kye bayita bavandimwe Ismail Carnival mukulike eyo. Bwe nakitunuulira I've been following that nga bakiranga zi flyers emajjanga mugaba abajja bakitimba emmotoka zibadde teziringako nnamba nga nziraba nga the UPDF nga mmotoka z'amagye ga Uganda naye nga zitimba nga trying okupromotinga ekivulu ekiri so political at such a critical point in time nga tugenda on 15th when all stakes are high mwakoze ekivulu kansoke nsanke mbasiime
mwakyuzize kala gye bayita kala white nakola art kala white bagita a neutral color era kala white ekozesebwa mu kumikisinga kala ezisinga abamanyi art bakimanyi it was neutral nemuvaayo nemuwaga nemuzina nemulya nemukola nemukola statements eziri political nagobereddeko some bits of it nekambabuulire one thing why don't you learn Gashumba is driving the notion of war teri yali atusinze nga bwe mwali musinzaani the backbone of the Luwero war was purely a Ugandan thing. We were divided along tribal lines. Video yali ngenda gikola mu Luzungu ne mu Luganda. We were divided along tribal lines. Obote yajja na elevatinga abacholi. Amini najja na elevating abakakwa ne wabao purge in the army. Ne betta nga ne betta bana Uganda. People got fed up. Abayina national character never getting annoyed. That is when President Museveni wajja nagenda mu nsiko abantu abayina national character ne bamuralinga behind ne bagatununula eggwanga lyaffe. That was the Luwero war. Ebyali Luwero, I don't want to go delve deep into that. Mwena mumanye ebyaliwo abafa naye Gashumba, you're trying to drive something which I don't understand. In fact kinumya n'omutwe. We have twina abanyarwanda abalungi, those who understand. Mwavudde namwe ne mweteka mu camera ne muzi you're beautiful, we don't refuse. You know, naye every nation singa abanyarwanda bali basinga obulungi ndozo bandi badde basinga oba betwand badde naba Miss World bameka nga abanyarwanda. We have never even had one. Obulungi bw'omuntu si face out of order. Obulungi bw'omuntu kaba kantu kano kabaita katulu box kyewakoze. I mean, nze ntunula bwedde ntunula ne ngamba those statements that you made, it is so unfortunate. Nakugamba there is one thing that you should do. The statement would have been ngabo wadde mwakyuzinza white as a neutral color ne mugato ambale white as a dress code mwandegambye bannange Uganda is deciding on 15th. Kyona kyebanasala let's rally that. Teri agenda go abanyarwanda mu Uganda. We are still with you. You understand? Ugandans are non-violent and we shall never be violent. Fe kyetugamba, one thing that we are putting ahead of us, kyetukulembeza, the national flag. We have a national character at heart. We don't have and we have a figure that has unified the entire nation. That when Ugandans unite, never forget ekintu kimu. They will eliminate us. No one is going to eliminate Rwandese. When you see Omugendo, when you see a crowd moving, tobuuzanga what they are going to do. If the intentions are genuine, just join. Just join. You understand? When I look at the character of National Unity Platform as a party, I see a character of a nation. His Excellency Bobby Wine, when tunula ku left waliwo Nubian Lee, when tunula on the right waliwo Dan Magic, when tunula no mukyala we ndaba Babi Tungo, when tunula Nubian Lee mukyala we is so and so nga we mugamba muvandimwe. That is a national character. You cannot divide a nation that is united, and you cannot fight a people that are united. Ugandans have showed you that they are united. Mugezaako kuba pulling down to those, buno buntu wa mu butono. By the way, let me tell you something. You bavandimwezi, this seas. Mwandibadde mu stepping away from those rhetorics that Gashumba is making. They are so dangerous. Very dangerous. In today's world, munsi eno gye tulimu, awo twava awo. Mutabani wa Professor Mamdan. He's the current mayor of New York. Yazaliwa Uganda, asomedde Uganda. I mean, bino ebintu bino tuyigiriza. Barack Hussein Obama, taata we, yali muna Kenya. He's a very big figure mu byobufuzi bya America. His opinions are ahead. Kyayogedde kiwulira eggwanga lyonna erya America. I mean, temututuza wansi wano. I love people. Njagala abanyarwanda. They are my friends. They are some I talk to. Twogera nabo, tukuze nabo. Masomero gamu tukuze nabo
zimu. And I'm telling you one thing, omuna Uganda yena agamba tayagala munyalwanda, omuna Uganda abeera musiru. Kubanga batwetoloola batulimu tubalimu tubawasizza tutambudde nabo tulya nabo tuli bo nabo be baffe. But Frank Gashumba ine kintu kyakola nakuwoninga luni ngamba don't go along tribal lines. Tribal lines are not going to succeed. Togenda kuwangula. You would be nze Frank Gashumba one of your ardent admirers. The kigambo is ardent. Gwe ne basajja mivulenga muri kabozi. Nga mwina program gye bayita Sisimuka Uganda bwe saajiwulirizanga nga I'm like I've missed some part of myself. Naye olunaku olwaliro bwe mpulira ebikuvaamu gwe yaleetanga program gye bayita Sisimuka Uganda. Ne ntunula yesterday bwayimiridde Lugogo ng'okutta akazinda lubi wayogedde ne ngamba oh my God. Time just tells. Omanya katoyinza kwekweka. Akaseera kakujjayo. Bagamba omusajja omutuufu omutegeera ng'alina kasente. Omukazi yenna alina omukazi nga mwavu. Tolitegera bbaawo. Olitegera bbaawo ng'amaze okugula emmotoka ng'azimbye ennyumba ng'alina kasente bw'olitegera nti bbaawo akwagala. Fe abasajja era omusajja agamba a true man will always be tested when he has money. Bw'aba talina sente kyali akikukweka. Frank Gashumba oze otukweka ekintu kino ng'olinga omusajja omwavu. Tetwakutegeera. Ffe twali bakazi bo bannayuganda ne tukuwuliriza ng'oli mwavu nga weefudde munnaffe naye bw'ofunyemu kasente tutegedde ky'oli. Frank Gashumba oli butwa. Byoyogera byonna ebikuvaamu butwa. Tewali kintu kikuvaamu kyonna kigatta ku ggwanga lino Uganda. Byonna byoyogera tebigasa bantu boyogera nabo abo bavandimwe boositula tekigasa ggwanga lino. Tetwagala kuddamu kulaba mulambo gugudde nti gugudde lwa kubanga tuli mu kwesosola mu mawanga. Omusajja atambudde eggwanga lyonna ng'ayogera message egi tuli bamu. Ayimira Mbogana n'agamba Piero Badero simanyi Piero wa n'agenda eggulu n'agamba Piero Badero Piero wa n'agenda e Kasese. Eggwanga lino lyali lyakyawa abakyoli olw'omusajja omu bamuyita Obote. Naye Bobi Wine agezezaako okujjawo ezo entindo buli waatuuka era kati omukyoli tumulabanga mu Uganda. Omuntu wa Arua tumulabanga mu Uganda. Omuvandimwe tumulabanga mu Uganda. Kubanga omuvandimwe bw'agenda okufuna pikipiki ya looni tebamuwa sente za wansi, tebamuwa pikipiki ya wansi nti gwe oli muvandimwe ogenda kuvuga pikipiki ku milioni 2 omuna Uganda. Fenna ekintu kitukwatira wamu. Uganda bw'enaalongoka bw'erongoka fenna tutambulira wamu. Enguudo ennungi bazizimba mu Uganda fenna tuzitambulirako. Amaliro ali amalungi gonna bwe bagazimba fenna tubagatujjanjabiramu. Sinaba kuwulirayo omuvandimwe alwala ne bamutwala emulago ne bamuwa referral ne bamugamba agende e Rwanda. Byofeesinga nange byenfeesinga. Ffe tetulwanisa bantu tulwanirira ggwanga. His Excellency Robert Kyagulanyi agamba better Uganda. Ne bw'aba His Excellency President Yoweri Museveni n'akwata n'aleeta program egenda okusitula Uganda n'efuke one of the best countries in the world. Na tujja muwagira. But after 40 years tugamba, we have given you 40 years. Bannange muntu ky'omubi. You have had your part. You have danced. Okoze buli kimu ky'okoze. Tugambe no. Leka tukuba akalulu. Just respect the will of the people. Ekinava mu boxi kyekyo. Ulira mboko. Asitula bendera simanyi tugenda musiba. Bannange. Let's be real. This country is ours all. Yogo muvandimwe yasala okuveewa mwe nojja wano. Yange waliwo omulala yave Kenya ng'ali wano, waliwo yave Ethiopia ali wano. Ndaba Abasomalia bazimba bizinesi zaabwe mu Kisenyi, ndaba Aberitrea bawambye Kabalagala, bawambye awo Bunga wonna bazimbyewo. None of us is fighting them. We are just embracing them. Tenoma abanyigiriza. You know? Abayindi bali wano bajjudde, tewali abalwanyisa. But why is it Abanyarwanda mwefudde kiramugamba twagala basosola, twagala balwanyisa? Ituza mu kasolya, waba wakaite dakika 2 tuba twagitegedde. Tugenda maaso kyenjagala mutegeere we are under occupation. Buno busajja bwina network yaabo nga yo mission yaabo ya elimination. Gwe toza ati genocide yero na 1994 ya gwabo bali bamaze jojjiruka amachi bagenda okukola. Nkakuddire mu just one minute. Njagala uli bulungi nnyo. Ziwasabana bafu. Kyagulanyi mukyala we mwana waffe itungo mumanyi. Nubiya nini mukyala we muganda waffe. Senyo nisimwinako buzibu takulumbangako muvandimwe yafumba wa ulira waddako kakati mugamba ko kyamu mujja kutuzaayo ulire waddaka meeting ne bamunagituuza mu siringe njakukote ne bakugwa nga twategedde kino kakibagamba ate sibina bye tuganze nzira bbira Maria oyo ngoma mumulidde wana bavudde Rwanda balinganga basatu waliwo omwana yagambye tuwe Rwanda
wano waliko omukono omu babiri basatu bana batano mukaaga only ate eddembe lyabwe okubeera mu East Africa nga bwe bakola ki nga bwe baagala bali ku bantu abali wana abantu mukaaga njagala omuntu omwagezeeko olukyalo olwo ajja kiwulira ajja kukola ki temuyisa mu bannamawulire kano mukasalimu temuyisangamu bantu maaso abaalwana okuva eruwero ne bawamba Kampala ne bava e Kampala ne bagikuba paka Kigali ne bajja Kigali paka Kisangani ne bajingiza Kinshasa so okuwamba Kampala teyali Christmas okuwamba Kigali teyali kafejja baazi baganda baffe baalimu olutalo neffe ne tuli bannayuganda finally mbegayiri mutandika olukyalo ku muntu yenna mubere law abiding citizens mubire naye oli bwabatandikanga olukyalo mululwane n'abasigaddewo beewuunye tujja kujogebwa mu nsi yaffe eno Uganda ffenna kiisi yaffe muliera kano olunaku lw'okulonda kerolonde ddayo awaka bino byekulya biragamba ngu siibawo tosiibawo osibirawo ki kero londeyo Yoweri Museveni ekawungazi ku 11 ddayo okole ki sikwebaka naye omanye Yoweri awangulidde bumeka ompulira kubanga mpulira y'abapulani ng'okola effujjo ekirala mbeegayiridde ne bwoba oli wanuupu ng'oli wano teweetaba mu ki abasajja bakambweza embeera nabo abasajja baki teweetaba mu ki genda olonde engalabi egitwalibwa 11 akawungeezi genda olabe Yoweri yapafominza atya tusetitiza ku the first ever call center yatuza mutora Yoweri ulira okutandikanga 15 egenda kukola 24 hours era kumwe tujja kwetaagamu twagala muntu omu ng'asobola okwogera ennimi 3 oba 4 mumpulira twagala omuntu ng'Oluganda olwogera Olunyarwanda olwogera biki kati mulaba amanye ennimi ennyingi olwo mulimu okukoza eki okuva nga 15 January egenda kubeera active paka okulonda nkoze eki ofunye obuzibu ebutukula nga tunotifyinga DPC ofunye obuzibu emasindi same thing mumpulira ekirala tubasaba all over the world abaana ba universities bashaping ensi bweneebeera alright ebigambo mbiwulidde kati abo bangi basooka n'abasindika eno babeere mu opposition boogera ebigambo ng'abateekayo okuzimba omusingi ngeno Museveni bw'azimba ogugwe ne kati tebamanya kikigenda kujja mu maaso awo kyekiriwo kati bavuddeyo kubanga propaganda blackmail diversions tezikyakola people focused bayina kujjayo njala tebayo omuntu yenna sympathizer kabere nnyoko mu bboluyi tuli mwetondera nga tukomyewo ndoza mutegedde kati bayina netiwaaka yaabwe bonga bo nkugambye ekintu ky'okuba nga bayina go banoonya nga bagala mu eliminatinga buuza Gashumba yasobola otyo coordinatinga okukwata omugenzi Nadduli n'amutta mubuuze Gashumba ya coordinatinga ne baanyi okukwata omugenzi Jakana Nadduli n'amutta kuba Nadduli yabyogera nti Frank Gashumba yera bagawo okunzita n'aba na timu yabanga bweri nza mutegedde olwaleero nkiddamu statement gyenkoze teri tribal gano ge mazima olw'ensonga teri Munnayuganda ayina nsi bbiri ng'oli mu Africa taliyo Munnayuganda oyina ensemba giyita Uganda omuntu bw'ayimirira lukale n'agamba nti ye si Munnayuganda Munyarwanda naye ng'ali mu Uganda kiki oba omulowoleza omuntu bwebenagga nti babatiisatiisa basobola okukola kye basobola okukola manya nti kyebalowooza kinene nnyo ekyo si kyekizibu ekizibu kyekiriwa ekizibu nti bannayuganda obudde Uganda butuuse bajja kuzza Uganda weyina okubeera bano mbaleke boogere kubanga baddemba okwogera ekirungi nti akatali kabba amagumba oli osula mu mulyango si bwe kiri nti ye nti emmere bwe neeba etandise okutokota
nyini yagitadde ku masigo gifumba yamanya bwa controlling amazzi emmere y'okugwa akaleka n'olwensho tetugenda kulekana n'abantu abo ng'obudde bwe buli ekirungi nti ekkuba eribazzewo balimanyi bulungi nnyo ffe tetulina buzibu nabo abantu amanyi nti bannayuganda nga bajja ddira bo bakkajja tebalina buzibu tetubalinaako buzibu wabula twagala oyo omuntu yenna akeera ku makya nayasamiriranga akagege akakalu ng'ali against the will of people ng'ate mu ntandikwa ayogera birala kati ayogera birala ffe tetulina buzibu na mufirika yenna ali mu Uganda obuzibu bwaffe bwakutwefuuliranga ne mututta nga mulina ekigendererwa kyammwe oyo boyi tavangayo kwogerako kuwamba kw'abantu ababadde mu Uganda abantu batulugunyizibwa bagobebwa ku mataka kubanga yimu ku gurupu eyo omuntu yenna tavangayo kondeminga nfuga mbi ya Museveni kati ng'agiwaana manya nti bebo awo tuvuddewo kasita muwulidde bulungi nnyo